Msisinkano akakiiko ka Health Monitoring Unit akakulembeddwamu Dr. Twine ne munne Dr. Semaganda Elijah nga bano bategeezezza abasawo ku nsimbi ennyingi ezibulankanyiriziddwa mu ggwanika lya Uganda. Bano bagambye nti ensimbi eziwera ddala obuwumbi 4 n'obukadde 7 busasulwa abasawo abatatuukiridde ko n'abeebulankanya ku mirimu gyabwe. Abasawo abalala abatakola usanga omusawo mu myezi 6 akozeemu nnaku 40 zokka n'osanga nga abalala bajja jasi bawandiika buwandiise mu bitabo ne bagenda. So ebyo bye tubadde twogerako tibakyuse ku mbeera bakyuse engeri gye bakolamu ebintu. Ate n'ekirala era waliwo ate n'abalala ddala abagenda ne bagenda mbu bagenda kusoma naye ne batayita mu mitendera gya amateeka agatufuga ffe ba civil servant. Ku buli kalwaliro buli lunaku abasawo nga 4 bokka bye bakola ate nga bano bannaasi nursing assistant nurse card ba clinical officer abasinga tebabeerawo bali mu meeting mu circumcision bali abamu tebabe bagenda kusoma tebaliwo tebamanyiddwako ki gye bagenze. Tugenze okubalabalamu nga buli mwezi ku buli health center emisaala gy'abasawo miliyoni 4 mu emitwalo 7 ze zisasulwa abasawo abatakola ki Abamu ku batuuze abalumirirwa bategeezezza ng'ekibba ddagala ssaako n'okwebulankanya ku mirimu bwe biva ku basawo okulwanira mu bifo byabwe. Dr. Semaganda ayongera n'ategeeza nti gavumenti mu mwaka efiirwa akawumbi kalamba n'obukadde nga 100 wabula yakulira abakozi era akayisongo mwatulambikidde nti ensonga wakuzikwatako bunnambiro. Eyina health centers eziwera ddala 21 bw'okubisaamu sente ezo zifukanga miliyoni 9 buli mwezi. So government efiirwa miliyoni 9 buli mwezi okusasula aba clinical officer n'abasawo abalala abatabeerawo. Kati oteeka mu mwaka ku sente 3 zokka government nefiirwa akawumbi kamu miliyoni nga 10. Kale ezo sente mmeka? Sente nyingi. Kakati waliwo ekintu ekyokubba eddagala ekyo ekintu mulakaayi okusinga kati njagala kusooka kukireka kakuuto kubanga ekakuuto mu butuufu gye twasanzenga omuntu yali akuuma sitowa z'eddagala eddagala yali akola ki ng'alibba waliwo ebintu ebijingirire empapula enjingirire naye y'ensonga eri mu maaso gaki nga poliisi era banoonyereza era nga tusuubira omuntu oyo n'abalala banagenderako bajja kusimbibwa mu mbuga z'amateeka bakole ki bavunaanibwe. Kakati nze nga kaawo ngenda kumakinga sure nti ebifoolinga buli awantu bonna ngenda baremindinga ne waliwo ebifoolinga ebyange biri immediate naddala statement zasembezaayo. Batuuze batadde akakiiko ko ne RDC awamu ne kaawo ku nninga ku ngeri gye bagenda okwasaganya ensonga ezo mwabasabidde obutalinda nga alipoota ziva mu bukiiko bwa waggulu okuggyako okusitukiramu bave ne maofiisi gaabwe. Dr. Diana Twine asabye bakaawo awamu n'abamagombolo okuteekayo omwoyo eri emirimu gya gavumenti era nga senga kino kibalema nabo bakugobebwa. County chief tubadde twogenda ne sub county chief okubannyonnyola nti omulimu omukulu gwe balina ku sub county level supervisinga gwakulaba nti malwaliro gaffe gakola si title zokka naye balina okulaba nti nabo balambula abasawo batakola ne bawandika report ne bagamba kaawo ne batekinga action. Centralization is a chain. Era basalawo okujja obuyinza mu central government ya Kampala era ne bagamba nti bateekewo government ku Gombola bateekewo government ku district era kubeereko LCC chairperson omwami ow'Egombola wabeerewo in charge wabeerewo DHO wabeerewo chairman ne kaawo baali bamanyi nti omuntu ali ku district eno tasobola ku supervising eri n'olwekyo gyalo gamba nti LCC reads agamu ku malwaliro mwe gali mu lujja lwa ku Magombola sub county chief LCC chairperson in charge bateekeddwa okuworking up supervision ey'eddwaliro nga health center 3 ne health center 2 major eri ku LCC. Omubaka wa Buyamba County Amos Mandela asiimye enkola y'emirimu